Ekivvulu kye kyakoze Simo. Simo Omunene w'ekibuga ekyo ku Freedom City teyalanga okulanga nokwandibadde awo kubanga munnange ebivvulu oli asobola okukola ekivvulu nga alina basponsa nga bamuwadde ssente ate abayimbi baalabikako teyabawa ssente ekyo nakyo kiri awo naye munnange Simo jjukira emboozi obuzibu bwa Simo ne Kayemba Solo Honorable bwava kubanga yali alanze abamu bagamba yali alanze Kenzo ne Rema ono Kayemba bwe bamanya nti baagala kubagatta ne Kenzo ku stage emu mbu ne bazzaayo ssente nawe temuteeka mu bya kisiru wadde nze nsooka okuwulira ku Simo ng'agamba nti nno yali alanze Rema na lutalo kaakati nno munnaaye vaazeni gye nasoose okufuna ekisooka mbu lutalo ssente baali baamuwaako naye ng'alina ekivvulu kiri wala yo vaazeni gye nasooka okufuna so n'amulaalika nti nze wemba ndi wakuyimbirako zino wera bbiri nga nkola ki nga ndi ku stage era ekivvulu ekyo kyera kyadde kiriko abayimbi bakatenda ab'amaanyi babiri Wininwagi naani ne lutalo then n'ogattako ne basenga era abakyala abo boolaba baali bamaze okubaseetinga ng'ebyekisenge babiwulidde bulungi bajje babuulirwe kubanga bo basenga bajja ne bababuulira ebyabwe naye n'abantu bajja basaaga tebaawera nnyo kaakati kigambibwa nti zigenda wera ssaawa bbiri ng'ekyamazima abantu tebannakola ki tebannawera kati lutalo nnyo ku stage ayimbira eki ndowooza ate ne ka balance kati kannakola ki kujja kuzatolo n'agamba kansoke ngende gye nkola ki ewali abali serious version endala egamba nti abayimbi bajja ne baatuuka leeti ng'abantu bamaze dde okweri omuguju okwekyanga version endala egamba nti abayimbi baaliwo naye nga ka balance white yasukka abantu bebatajja ne ka balance ne kabula because omuyimbi yenna kyendowoozaamu just mu bwongo bwange obutono because Kampala ina curfew omuyimbi alina sooka kuyimba Kampala mukyalo eyo babeera babalindiridde bw'oba ompadde version eri nti yalina ekivvulu ewala ate tosobola kuva eri ate ojja oyimba e Kampala tikisoboka tugenda omumalizanga abantu b'ekyanze bannaaye endongo atagimanyi yasekerera munne naye kyokka tutuuka time ngera nga oli mu bayimbi ng'omuyimbi omukoledde ebintu nga kyosobola okumufunamu kuwaayo kivvulu kale sooka olwekyaye kugwa naye ng'abakazi bayomba bannaaye bagamba muduze wano omanyi ekizibu ky'abasenga abo era basomesa naye basomesa ku kintu kyekimu oli akikyusa linnya Mama olowooza kino kivudde ku ki?
bannange kino ekivvulu kibadde ku Freedom City kyategekeddwa Simo owa Bukedde ne balimba abantu bagenda beerako ne David Lutalo ne Winnie Nwagi ne bategeka nga woolabaawo naye okukakana babaleetedde abalema ne Ssenga Justin Nantume abayimba abaddala tebazze okukakana nga DJ awunzisa ebidongo kaakati awo nno we wali obuzibu naye ng'ekyamazima bba abantu bajja tebaaliwo naye at least ndowooza ofunako omuyimbi omu najja nannyonnyola abalala naye nga bw'otuna mu kifaananyi ky'abantu ekyalimu ku bantu bandowooza tebakataddeemukko abantu bo tebaabadde bangi tebaaweze ndowooza bagenze nnyo ewa Ssebatta bagenze balabe ku mukadde tebaabaddeyo naye naye Simo basaasira busaasizi kuba ye ndongo mitawaana myereere naye ye wammwe bannaaye abataasobodde kulaba Winnie Nwagi tukasa tubazanyiddeyo akayimba awo nga tujja mukaama ekyo kyosobodde obbakolera naye nammwe abakazi ate mumuyomba mulekerawo okuleetanga ebigambo ebitali siriasi nga muli siriasi wakotedde emitwalo ebiri giwadde olabe Winnie Nwagi ne Lutalo teyali tulina okuweerera abaana ku mitwalo ebiri wakakasa mama nakanja kuzisobola oweerera omwana mukwano ate obwo obugambo mutabiikiriza omwana aba asasula emitwalo 10 n'ezidyako ebiri kibagiwera mulekerawo otabikiriza ebintu ebitali siriasi nga muli siriasi femune mutuleke fe ekyokulwanyisa tulina abaana from nowhere omukazi akoba ekigambo noga mubadde manyi tuli siriasi kati mudate era yadde siriasi ku school fees omwana we yakutteko ebiri mu buli nsonga mbeere nga siriasi akusikagadde wamma ali eyo nyiga essimu yo kale saa zino bwatula bingo *2